Gavumenti okuyita mu minisita wa Kampala Hajati Mesa Kabanda yayisizza ekiragiro olunaku lw'eggulo ekiwera abakolera ku mbalaza z'ebizimbe ne ku mabbali g'enguudo mu kibuga ssaako okwera bodaboda ezitalina siteegi mu kibuga awamu ne takisi okutikkira ku makubo ng'era kino kyakutandika okukola mu bbanga lya ssabbiiti 2. Okutuulira ku mbalaza, okutuulira ku nguudo, okutuulira ku myala, okutuulira mu obwekisese bwonna obuli mu Kampala tekimenya mateeka. Kino newankubadde nga kyayaniriziddwa abakulembeze ba takisi n'ababodaboda b'abatembeeyi balaze obutali bumativu wakati mu kwewuunya gavumenti okubanaabira mu maaso mu kiseera kino nga baakava mu kulonda. Batutogomya mu guno ogwokubiri, batuleke tugukola ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. Bye batuwa nti nkya batuwadde wiiki 2 ate nazo ndaba ntono. Kesisi ebimu byeyogedde tebibadde bituufu nti simanya balina emidaala mu butale obw'enjawulo okuva ku mulembe gwa mukyala Jennifer Musisi ebyo bye baayogera era tebyaliyo. Kati olwaleero omubaka w'ekitundu kya Nakawa East era omulodi wa Kampala omulonde Ronald Nsubuga abali mu ezo avuddeyo n'avumirira ekiragiro kya gavumenti. Etteeka minisita mwe yayise okukola directive ey'okugoba abatembeeyi eyogoba ababodaboda n'abatakisi mu kibuga nga n'etteeka terina bakugu. Ekyo kireeta obuzibu. Tetugaana ekibuga kirina okulongoosebwa kubanga kino kirina okufaanana nga ekibuga ky'eggwanga naye ate tulina era okupulaningira abantu baffe. Ono mu kiseera kyekimu ye minisita wa Kampala ow'ekisiikirize atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'abamu ku bakansala ku lukiiko lwa KCC abalonde n'alaga nga bwe kitali kya bwenkanya okusindiikiriza abatembeeyi awatali kugoberera mateeka omulina okusooka okwebuuza ku bakulembeze b'ekibuga. Koleddwa bweru w'amateeka buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera bannakampala bonna. Omugagga n'omwavu buvunaanyizibwa abalodi meya n'olukiiko lwe okuteekerateekera abatembeeyi mu kibuga, okuteekerateekera abatakisi mu kibuga, okuteekerateekera ababodaboda mu kibuga, okuteekerateekera ba street vendors mu kibuga, okuteekerateekera ab'obutale mu kibuga, okuteekerateekera abaked abagagga bonna. Ono ategeezezza nti kikyamu okugubaganya abatembeeyi bano awatali kusooka kubafunira kituufu kye bagenda kukola. Minisita we yandibadde alina kyayagala okukola yandibadde ayita mitendera emituufu ng'ayita mu kwebuuza ku bakulembeze abatwala ekibuga kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanyizibwa abakulembeze abakulemberwa Lord Mayor nti ogobye omutembeeyi ono naye omutembeeyi omugobedde ludda wa. Wotunulira obutale bwe tulina obwa gavumenti bule butale 16 mu Kampala n'obusinga si buzimbe. Ku nsonga ya bodaboda ezitalina siteegi balimu ezasibe gavumenti okugikwata n'obwegendereza ng'agamba nti omulimu guno guwaniridde abantu bangi. Bodaboda miliyoni 1.2 mu ggwanga. Bodaboda emu ekozesa abantu abasukka 7. Waliwo kanaabe, waliwo abagivuga 2, waliwo makanika. Boda industry nkulu nnyo tosobola kuvaayo okwata ku bomu. Tulina okutuula okukola consultations, tulina okukyusa mindset y'abantu ng'ogenda okukwata ku webaliira tosobola kukikola bukozi bwotyo nga tokyusiza ndowooza yaabwe. Bali mu ezo era alaze okukwatagana n'olukiiko lwa KCCA okulaba nga bagoberera ensonga eno. Council era tulaba speaker nti ayite mangu special council okwadressinga ensonga eno. N'abamu ku bakansala ku lukiiko lwa KCCA bavumiridde enkola gye bayise y'ebiragiro ebiyisibwa atali kubeebuuzaako ng'abakulembeze mu Kampala. Beera nga amateeka gaggyibwawo ne gaba replaced by directives ekintu ekikyamu ffe kye tulwanyisa ng'abantu ate era kagenderere kasita banajjawo ababodaboda bano kye bajja okukola bagenda kuteekawo obubinja obugenda okuba nga busolozaamu abantu baffe ababodaboda illegally kubanga kibaddewo mulaba ababodaboda nga basiba babodaboda bannaabwe naye nga bakwatira mu nkola etali yaki
Whoever is in Kampala deserves to be in Kampala. All we need is organization. Gazette the places where you want these people to be other than chasing them away. The shop owners we see today, the big businessmen that we are seeing, all started as street vendors. Bano baagala ekiteeso ekyayisibwa KCCA ku nsonga y'abatembeeyi omuli okubawa enguudo ez'okukolerako mu budde obw'akawungeezi okutegesebwa mu nkola. Twasalawo enguudo nnya kyekiseera enguudo ezo zikozesebwe. Twasalawo essaawa 11 paka essaawa 4 abatembeeyi babega basobola okukola kuba omutembeeyi talina ssente za renti, talina ssente za layisi. John Maido ne Ssebugenyi Joseph be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.